muyimbi w'amaanyi mu ggwanga. Namanya nti bisoboka ningamba, but I have nothing to lose. Next time bwe ngenda ku interviews ngenda kubeera open about this. So anyway, sayina muntu wakwogera naye at the time baaliwo nga mpulira nswala. Because relationship baali tebagimanyiiko. Then ebya music nagezaako ku reaching out, okulaba oba nsobola okufuna abantu abalala basobola okunyambako to invest in the music, oba tulina enkolagana gye tusobola okufuna, naye COVID we yaliwo nga buli omu alinga ali ku lulwe. Tetumanyi ddi bagenda tuggula, so omuntu atya kuteekemu ssente zinaavaayo ddi, balituggula ddi, okitegeera. So kyali kizibuzibu within that period of time. Yep. Yeah. Ekyo ekintu wakivaamu otya? Biseera ebyo wagendera mu heartbreak nga buli kimu kyekyanze n'owulira ng'obulamu bukutamye. Kuba njagala yamba, waliwo wanene abayimbi abali wansi awo bangi nnyo. Apostle Tony Wright Preacher muyimbi, ndishuwa nti embeera yali agiyiseemuko, Grow Hive n'abalala abaliwo. Bwe wakisimattuka otya nga sinnaleeta muganda wange Kasirye? Kyantwalira obudde. Ate n'ekirala buli omu kimuyisa bubwe. Waliwo abantu abamu nga bw'oyogera ku kintu ng'ekyagamba, nze tebasobola kummenya mutima. Ekitegeera? So tuli banjawulo. Naye nze nakiwa obudde, wadde kirina bikyanzibako bingi. Kyantwalira obudde bungi okukiprocesinga. Tikituufu kituuseewo naawe. Simanyi na kye naliko deeshi. Tukabane omanye ebintu bino, by the way, if you're not careful, bisobola okusabotaginga bintu bingi mu bulamu bwo. Naye kye neeyigiriza ne kye nayiga nti buli omu alina olugendo ku nsi kuno. Olugendo lwange terusobola kufaanana nga lulwo terusobola kufaanana. Osanga kyali kiteekeddwa okutuukawo. Mbeeko byenjiga. Nemekkola nsobi ezo ate mu situations eziddako mu bulamu bwange. So when I got that kind of knowledge, nengamba okay, making a peace with it. Nengamba kino okay, kituuseewo, kiteekeddwa kubeera ku lugendo lwange, kikyenkiyizeemu, neeyongedde ntya mu maaso. Naye nga kyo kyantwalira obudde. Bannaaye ensonga ze twogerako wano, tulina omukyala Rachel agezaako tuyisa embeera ya music kiri kitya, wowe naasuubira omukola biki by'ogenda ossanga, suubira nti olina ossangayo ups and down. Bw'oba owulira ng'emboozi eno gye boogerako tegatta naawe, osobola oyitako n'ogenda n'onoonya live z'amabina gye ziri nnyingi nnyo, n'abasunda amabeere. Wano si bwe tutyo bwe tukola. Ogeza n'ondeetera salaamu oyo waggulu. Zafabali kyayogedde, but I'll back her up kubanga yes, abayimbi abasajja gye bali abakikola. Ate ng'abeera confident ng'akikugamba. Kwabo bonna kuliko eyasaba ekyo kifa ku bwakakolako nabo ababiri abaliko ab'amaanyi. Nedda. Naye nga waliwo ba artists besijja kwogera mannya. Abali mu industry. Bakikoledde ebbanga, by the way. Ate nga tekiri ku bayimbi bokka. Kirinamu. Wali ofunizeeko victim nekikwata n'okyekanga lasiti n'ogaba sambi kikozi. Nedda. Ekyo totyanze Katonda. Yeah. It has never. Wakati omuntu wakugamba ekintu agaye gonna gazenga gategera ekibatunga just ogazingako buzinzi bwoti n'ogabongaho. Ate oba okimanyi nti kigenda ku affectinga mu long run. Kintu ekyo si kitono okukola.
Kikuyisa kitya ng'omukyala ali mu industry nga wajja kukola business, wajja kukola ssente naye n'olaba nga oli kangeze kantitwale bweti for lack of a better word ng'oli just yakulaba as a sex object alina kubanga akulabanga mukyala gwe alina twala mbulire instead of okuwa kyoyagala ekyokuba nga akola business nawe. Of course kiba kimpisa bubi. Yeah, era emirundi gye kibaddewo kimpisa bubi omuntu bw'akikugamba mu maaso go nga intentions ze zibadde pure, kyoyagala kiri kyangu. Naye oba abantu babeera ne trauma zaabwe. Omuntu asobola okuba nga alina maybe kyali ayiseemukko oba kyali alabyeko. Muli n'alowooza ebintu birina kutambula bwe bityo. Oba abamu just bwe batyo bwe bali. Sina kye nsobola kugamba naye nga nze nga nze by the way kyanneewuunyisa nnyo cause yali muyimbi munene nno nnyo mu industry. Sobola mwogera linnya. Nali so surprised because ekisinga okukwasa ennaku ti abayimbi bano babateeka ku pedestal wabweru wano. Babalabanga obaŋŋambe ntya gwe gundi waffe kwegamba ali balina emizannyo gye bazannya balina that fakeness. Gerard waffe. Oyo Gerard waffe. Naye nga sinze nzeka, I'm sure. Oba osinga through them n'olabira ddala nga no, this person is fake. Naye nga abantu bamukuliriza naye, you know, for the sake of your reputation and for that person's reputation n'ogamba omanyi. Anyway. Kankyesonyiwe. Oba kasita oyogera ku kintu gy'asi bagenda kigeza bakwesibeko. Mulimu abakisussa kwogera eby'emirembe bateekamu ku maanyi kuba nabyo tubiwuliddeko mu bayimbi abamu. Wali okyekawutalizeko? Ekyakyo. Abakisussa nti ovudde kuwona jjo okujja obuza okugamba nti ekyo mpa kino okuwe kino mulimu be baŋŋambye abasimba ku vivi abakwata abakikozesa empaka kuba nze ninaako abaana ababaddeko awo neddeesha era alina omwana yali amutuukiriddeko ng'omuyimbi omunene yamugambye n'agaana n'amukwata embaddiya. Yeah, nali nkiwuliddeko in fact bambi ku muyimbi omuto. Muyimbi yali muwala nakiwulirako. Era kisinga okukwasa ennaku atya okuvaayo ayogere. Kubanga trust me, internet tesobola kusaasira, abantu tebasobola kusaasira. Kati sobola munenya ayinza okuba tannatuusa kwagala kyogerako n'ate nga n'ekirala era ali muyimbi munene nnyo mu industry eno. Ali respected, ali loved, bamusinza businza. Naye nga it's not in my place okumwogera. Naye nga nali nkiwuliddeko kyali kituuseeko ku mwana ate nga muyimbi muto nno ne kunze emyaka. Akitegeera. Naye nga tasobola kwogera atya. Tasobola kwogera naye ne weewuunya really. Nina omuwala mukwano gwange ali mu firimu. Yali mu firimu n'awummuzaamu okwo. Bwe namusinkana ne mubuuza ne mugamba lwaki wawummuzaamu okwo n'aŋŋamba nasimatuka rep emirundi 3. Okitegeera? Nze mu mutima gwange saayagala kisindiikiriza nnyo naye mutima nalinga agamba nti oba yasimatuka ddala emirundi gino gyonna nga bwaŋŋamba oba waliwo omulundi ogumu gwe yafunamu gwe bamuggyako wiini muyinza okyogera bwetyo. Kitegeera naaba nga awummuddemu naaba nga ali demotivated ng'ate yali alina future eri promising. Wali ofunyeeko encounter n'omuntu n'akwekalizaamu and you just survived oba just gwokyalina omukisa nti boogera bwogezi n'ekikoma? Kyali kintuuseekokko and I just survived actually. Nga bw'okyogedde. Era yoyo omuntu gwe sobola kwogera, sobola mwogera. Naye nga munene nga bbaasi. Muyimbi w'amaanyi mu ggwanga. Osobola omuteramu inbox.
edda sisobola. Kuba munnaye twayinako ekintu ekyo kibakola. Waba ogambye kituuka otuuka time bw'oba watuuka oba kirooto n'ogetinga demotivated kuba oba omanyi ogenda you're going to encounter so many other people abalinga oyo. Kitraumatizinga by the way. Kitraumatizinga n'obeera awo nga okitegeera. Ate baproducer bano basanze otya? Waliwo baproducer batugamba nti omuyimbi waba mupya mu industry nga muwala session amutegekera za kiro, bw'otuukayo ekiro mu session neefuuka session. Kiba kitya okusaidi y'omwana omuwala mu industry ng'ayingidde? Yeah, omwana omuwala mu industry ng'ayingira, of course, trust me, bw'oba muwala ng'olabika bulungi nga weefaako, ebigenda kubaako, bigenda kutuukako. Kuba nange kennyini nzijukira lwakuba kati right now bantya tebakyasobola kukola bintu ebyo. Naye nga mu ntandikwa ogenda n'okolera producer ayagala kukwatirira, okitegeera, ayagala kukwatirira. Because remember that time nali siina abakulaba olina obwetaavu. So obwo obudde baproducer bwe batyo nabo mwe bali bangi era babikola abaana bangi naddala they take advantage ku baana abato bambi abajja galina kyaluubirira. Ate n'oluusi abamu bamala n'obakozesa n'atamuwa nakyakola ki kyamwetaagako. Kitegeera. Yes. Kati omwana omuwala omuto omupya ayagala okuyingira endongo agenda kukola atya? Kubanga nga bw'ogambye nti asobola okuba nga talina ng'alina amwetaaga nnyo. Oba oyingira buyingizi oluusi oyinza okwesanga nti tolina bantu bagenda kukubeererawo nnyo naye kuba kutambula oyinza okuba nga ati times olina okwetambuliramu wekka. Omwana omuwala oyinza muwa magezi ki naddala ng'ayingira buyingizi? Amagezi genyinza okuwa omwana omuwala yiza abe ng'asuubira ebintu bino kusookera ddala. Bireme mwewuunyisa nganze bwe byanneewuunyisa ku bantu. Because waliwo omuntu akugamba ekintu by the way nga obadde olina expectation yanjawulo ku muntu oyo, okitegeera, nekikwewuunyisa n'ogamba so kati babeeko ebintu ebyo babisuubire ne mu bantu be batasuubira, okitegeera, mu industry muneeno. Kubeera omwana wange oyo asobola okujja ng'alaba gundi w'amaanyi asobola okunnyamba, okitegeera. Omuntu oyo n'abaako kyakola n'akyewuunya nnyo oba ne kimugwako bugwi. So they should expect such things from this industry kuba bikyalimu era bakyabikola, okitegeera. Naye okusingira ddala omanyi sangola njogerera abalala kuba munaye buli omu atambula lugendo lwe. Just noonya ngeri gy'oyinza kusurvivinga. Oba oyinza obutasobola kusurvivinga nganze olugendo lwange lwanjawulo ku lulwo. How bad you want it. Zafarani bye yawandiise bafunye omukisa n'obirabako? Nabisomyeko naye wakuba naali sibiwadde nnyo budde. Okay. Naye kaakati naye nga ddeko. Moving forward gw'olowooza tuyinza kukola tutya okuseetinga ekintu kino mu ngeri eri professional okuba nti at least omwana omuwala ayingira business n'afeeringa ng'ali safe n'amanya nti asobola okukola. Bw'aba ng'ayagadde okugenda mu bintu n'akigenda n'omuntu gw'ayagala nga naye yeesiimidde nga si byamukaka si byamuharasinga. Olowooza tuyinza kisalira magezi ki ekintu ekyo kubanga abaana abawala tukyabeetaaga mu bizinesi eno still? Nze ndowooza kirina kuddira ddala ku bantu bana bali mu industry. Beetaaga okulumirirwa kuba ekisinga okuleetera ddala ebintu ebyo anyway is that manyi industry yaffe sigamba nti tulinamu labels ez'amaanyi zisobola okumanaginga abaana bano. Ebiseera ebisinga biba byakweyiribira ne weeyiribira ggwe ng'omuntu, okitegeera, n'ofuna omuntu akuteekamu
era ebiseera ebisinga kale bajjanga intention zaabwe za njawulo n'atazikugamba in the beginning of working ate n'azirevealinga nga wayiseewo obudde ng'ekituufu kiri nti yali tayagala kuteeka mu ndongo kyeyali ayagala kirala okitegeera. So anyway, I think abantu b'omu industry bayiga okulumirirwa talenti zino. Nga tuvaawo awo tugende ku kirala, twalinako wano producer mukwano gwaffe Terobera naye ku live eno n'atugamba nti yes tubanenya okuba nga bakozesa abawala abato nga bazze mu studios zaabwe, naye eriyo abawala abajja nga ate nabo kyekigendererwa. Yakyogera mu ngeri eri sarcastic n'agamba naffe abawala batukwatira mu studio, omuwala ng'ajja nga tageti yakimanyi tazze kuwa wadde 10 nga kyazze nga kyekyokka kyayina mubiri gwe gwalina ofalinga naye ng'omulimu gwagwagala. Owuliddeko ku bawala abatera okukola ebintu ebyo ne bajja n'aseducinga producer ono yali agamba nti lwakuba later on bw'aba nga yamala okufuna kyagala n'abaako waafunye ate akiddiza producer n'agamba nti yamukaka ng'alagira ddala embeera oli yagitandika. Anyway, situations ng'ezo of course nazo weeziri naye nga tetusobola kugamba 100% kyekyo ekibeerawo ku buli muntu. Bafuna experience za njawulo. Kuba omuntu avaayo n'agamba gundi yankola kino. Naddala ffe abakyala ffe abawala ebintu ebyo biswaza mmwe bantu mmwe. Ne bw'aba yakikola oba owulira oswala n'okyogerako. Anyway, okuggyako ng'oli naye intentions endala. Kuba of course waliwo abantu abajja ng'amanyi nze bwe mba waakuyitawo oba n'abaako abamuliiramu ne bamugamba okay musaleko ekigambo kuba saagala mwogerere kiyinza okuba kyali kimutuuseeko. Ate n'ekirala bano abawala bagenda okujja mu industry already nga bakubriefinze ti engeri yokka gy'osobola okufuna kye weetaaga ku producer ng'oyo oba tolina ssente olina kugaba mubiri gwo. So bajja already mu system nga bakiba programminzeemu. Kuba n'enjogera eyo nzize ngiwulira for a very long time okuva we nayingira industry. Ekitegeera ya so ajja already kiri programmed nti kuba tuzze tubiwulira nga basonga engalo mu bayimbi ab'enjawulo nti gundi oyo okutuuka wano yalina kukola bw'ati, gundi oyo okutuuka wano yalina kukola bw'ati. Kati abaana bagenda okujja nga already eyo program bagirina mu bwongo. So omuntu ajja ne confidence eyo ng'ekimuleese okay kyakukola luyimba naye nga mubiri gwakola ki? Gwalinawo. Okitegeera already aba asazeewo. Kiba kyamuyingira mu bwongo. Okitegeera sagenda okukikola ng'akikoze lwa bwetaavu. Kuba si kiwantu wali omuwala asobola okukikola lwakwagala okuggyako ng'amwagadde. Lwekyo gwe survivize otya embeera mu industry obadde nga ne bamaneja buli kaseera wajja n'ekisawo kya ssente okuva wa mwami Museveni ng'otoolako obutuuzi n'obasasula ne batakutawaanya obadde ng'okola otya okubeerawo awo kubanga nga bwe tukyogeddeko nti abamu ajja out of desperation nga talina kyakuwaayo n'asalawo aweeyo omubiri. Osurvivize otya embeera eyo y'okuba nti at least otuuka w'otuuse? Tebibadde byangu of course naye bibadde bya Katonda bwe nsobola okugamba. Waliwo ne we natuuka nga siraba ngeri gye nnyinza kubouncing back akomawo. Obudde obwo bwe nabuliramu nabulandiza okumala omwaka nga mulamba nga sita music nga Deshi bwe namunnyonnyodde ebyantuukako within that period of time. Kubanga before yukira nze nakola oluyimba ne lumala okuyitawo singa eya Huishi. Then kati awo ne mmanya nti nina okuzzaako ennyimba. Ntandika okunoonya omuntu asobola okunnyambako ky'okuinvestinga. Kuba music aba yeetaaga otteeka mu zividiyo, otteeka mu brand, mu bintu bingi. So ne ntuukirira Saka, manager Saka Deshi bwe mugambyeko. Akkiriza ne tutandika okukola. So ne tukola paka COVID we yajja.
so bwe yajja ebintu ne bigonga left nga Deshi bwe namunnyonnyodde ebingi byatuukawo naye ne bajja ne baggulawo shows ndowooza after like 2 years 2021 ne 2022 ndowoozawo yeah anyway baggulawo shows ne tutandika okukola because remember already nalinawo ennyimba zange zinali nkoze awo emirimu ne gitandika okujja so ne ntandika okukola bwe nakolanga ssente nga tusevinga ne tufuna engeri gye tubalansingamu okushootinga videos n'okukola ebintu ebirala n'okubeezaawo obulamu. Oli sign mu TNS kati? Ndi affiliated. Oli just affiliated, toli signed? Ndi affiliated, yes. Kati affiliation yene ejja na biki naddala mu package ya business ejja na production, ejja na promotion, ejja na kumanaginga, kuzimba branding, kiki ekigira mu affiliation yeno era olowooza egenda kutambuza kuba kutambula okugenda mu maaso kweyongera? Yes, of course. Naye nga ebyo biri personal sigenda bigendamu. Naye nga so far ebintu bitambula bulungi, enkolagana nnungi, music afuluma, obudde bwe tumwetagiramu fuluma. Tukusuubira okufuuka duo ne Avapeace oba just mukolamu nyi project zammwe buli mwakwataganye? Wanje? Tukusuubira okufuuka duo ne Avapeace oba just mukolamu project zammwe mmale buli omwakwataganye? Of course tetusobola kufuuka duo, tuli ba solo artists, buli omu alina solo career ye gya pushinga, naye nti twasalawo tukwatagane ku zino projects ebbiri. Tubeeko ekyenjawulo kye tukolawo kuba twaziteera ku lunaku lwe lumu. Yeah, naye nga mukwano gwange nnyo twogera. Singa manager amwe akisuggestinga n'agamba okusinziira nze ndabye future y'endongo n'engeri gye tusobola okukikwataganamu, nandiroozeza nti musobola okufuuka duo, kintu ky'oyinza okugula okusinziira ku sofa ku bye mwakakolako n'engeri gye bitambuddemuuko gye witnesses? I think kyetaaga okuwamuko ku budde ne twerowoozaamu ng'abantu. Kwa buli kintu kiba ne gundi advantages ne disadvantages. Tuba tulina okuweyinga. Si a decision gy'osobola okukeera enkya n'omala gakola nti yeetukole. Oba olina osooka obiweyinga olabe okay. Bwe tuba tukikoze advantages ziriwa, disadvantages ziriwa, n'obiweyinga then n'olaba way forward. Naye nga kyetaaga okulowoozaako ya. Kale, ndowooza nze kansooke nkomekaawo kaseera kano. Tweyanziza nnyo Kasirye Adam Kadi, tugendeko wano mu short commercial break. Omewo mukwase Brandon Shaft okuva ku Record FM tuwulire yagamba atya. Oh my God. JR, it's the black out fly. But your race for a double